nga tolabye essanyu lyo. Kino mbalayirira, togenda kuva mu bulamu bw'ensi muno nga togaggawadde. Kale ne bw'onaabanga Mukama obugagga bambi tabuyisiza mu ggwe, njagala abuyise mu mwana wo, abuyise mu musaayi gwo, naye ofe ng'ogaggawadde. Ofe kale ng'olozezzaako ku ssente. Amiina. Munzikirize nziremu mbanirize mu kyoto kyaffe. Ife tetupowa, era bw'obanga olumbye essaawa ey'omwenda ne bw'oba oyina abalabe nga 10 nga bonna batezza amannyo, bagambe nti nno eri bagiyita lubalula. Bagiyita lubalula. Amiina. Essaawa ey'omwenda yo ne mu Bayibuli mu ebirisigama kyogera byogere nti oba ki. Oyina abadde akuloga, oyina abadde akumazeeko emirembe, oyina abadde akusomooza n'akusanga ng'osaba n'alowooza nti omanyi befuula abasaba, befuula abamanyi Katonda. Mugambe gwe kyowalampye. Waliwo oluyimba luno bagamba olinnye y'amagye. Mugambe olinnye y'amagye. Ffe tuli ggye lya Yesu eritatuula. Tuli ggye lya Yesu erigenda okulwana okutuuka lwe tunaafuna ekyamagero kyaffe. Amiina. Nze nina olunaku lwe nninze mu bulamu bwammwe. Olunaku olwo lugenda kuba lumu. Naye ate nnyinza obutabeera w'oli. Nnyinza n'obutabeera ku ssaawa ey'omwenda kw'olwo olunaku oba ne mba nga siriiwo. Naye ng'ate olunaku olwo lw'ogenda okukeera nga Katonda alina kyaleese mu ngalo zo, nga Katonda alina kyakukwasizza, ky'obadde ng'ozoonoonya. Okinoonyezza ebbanga, okaabiridde ekintu bwe kityo ebbanga ddene nga tokiraba. Katonda agenda kireeta. Onkoze bulungi, obulungi obwereere okuba ng'oli ku ssaawa ey'omwenda. Leero nnaku z'omwezi 8, famire y'essaawa ey'omwenda oba abakkiriza amagye ga Yesu, nze ngeyitira amagye ga Yesu agabeera ku ssaawa ey'omwenda. Tuli mu kisiibo kyaffe era nga twakitandise olunaku olwaleero. Amiina. Njagala neebalize ddala abantu abadde bakooya embeera. Nze siri ku ba mirembe, oba oyina emirembe gyo ng'ogamba nti nze sigenda kusiiba, lwaki ankaka, lwaki atukako okusaba. Gwe tonnabonaabona. Amiina. Gwayogera ebyo tonnabeerako na challenge z'oyitamu, y'ensonga lwaki oyogera ebyo. Naye wamma abantu ba Katonda, bw'oba omanyi nti oyina by'oyiseemu, oyina okusoomoozebwa, oyina amaziga, oyina embeera, era okusingira ddala mu benjagala. Tuli mu kusiiba, tuli mu kwegayirira Mukama, tuli mu kukaabirira Mukama abeeko byaterezza mu bulamu bwaffe, ate ng'era nzikiriza nti teri kigambo kiva eri Katonda nekiddayo just like that. Oba Katonda nagamba nti kola ekintu bwe kiti, n'amala ate naabanga oba akukozesezza bukozesa. Si mwana wa muntu okulimba. Amiina. Katonda gwe mbagamba si mwana wa muntu. Era mbasuubiza buli alumiddwa enjala, era enjala njagala ekulume. Amiina. Era njagala olowooze ekintu ekikumazeeko emyaka. In fact nabagambye tugenda kusiibira wiiki namba from today paka olunaku olwokutaano. Naye gwe agamba nti nze by'okusiiba sibisobola, era Katonda oba onookola oba tokola okole. Njagala nkubuuza ekibuuzo kimu. Ennaku gy'oyiseemu ogimazeemu emyaka emeka? Towulira nga mu bulamu bwo oyina okuswala kw'okooye? Towulira gwe nga gwe nti oyina amaziga g'oyagala oveemu? Buli kadde gwe kiswalo gwe basekerera, gwe atayina ssuubi.
towulira nga famire yo yise mu bingi ddala byenkana ennaku 5 nga tolya mmere. Ate njagala musuubire ne kino mubaamu okusoomozebwa mu kusiiba kuno. Manyi waliwo abatasiibangako naye ng'agambye ku lw'embeera gye mpitamu, ku lw'obulumi bwe mpiseemu, njagala nnoonye Katonda. Mulimu okusoomozebwa. Amiina. Mulimu okusoomozebwa. Ekyo kyo njagala okisuubire. Si njala yokka. Amiina. Si njala yokka, naye mulimu okusoomozebwa. Naye ngeri ki gy'ogenda okuyitamu? Ngeri ki gy'ogenda okuyita mu kusoomozebwa kuno? Njagala weekwate ku kintu kimu bwe kiti. Anyway, nga sinnakugamba kintu bwe kityo, njagala nsooke enkuwa ekyawandiikibwa kya leero. Nja kubuulira enjiri, ngenda kusaba naawe. Olwaleero ngenda kusaba naawe. Naye nze kati tonneetaaga na kunneetaaga. Amiina. Nze waliwo abatanneetaaga ssaawa zino, wabula gwe weetaaga manya nti waali mu bulamu bwo, waali mu nnyumba yo yayingidde dda. Ebintu ebimu bye tuyitamu biyinza obutavaawo bw'oba tosiibye na kusaba. Yesu yeebazibwe. Era ne mu Bayibuli mwekiri nti ebyengeri bwe zityo, ebyokubonaabona bwe bityo, eby'amaziga bwe bityo biyinza obutavaawo wabula bw'osiiba n'onoonya Katonda, n'onoonya obwenyi bwa Katonda. Ekyo kyokka kisobola okuggyawo embeera gy'olimu. Amiina. Nze era saagala munneekwase. Saagala onneekwase. Ogambe nti nga nsaba buli lunaku, nga nnoonyeza Katonda. Ebyengeri bwe zityo biyinza obutavaawo bw'oba tosiibye. Era oyinza okusaba n'ogenda mu buli kkanisa n'otega buli TV eriko gospel, n'otega buli TV eriko enjiri, naye ng'okukyuka togenda kulaba bw'oba nga teweesiibizza njala. Okukyuka oyinza obutakulaba bw'oba nga towaddeeyo saddaaka eyo. Njagala olabire wano, Yesu yamala ennaku 40 ng'ali mu ddungu, ate ye yasiibanga dry. Abamu temugisobola, siiba kiro na misana nga tolina koolidde, yiyo gye bayita dry. N'asiiba ne yeevulunga mu ttaka, n'akaabira Mukama amaziga, n'ateeka olubuto lwo wansi, emimwa ne gikala, n'awulira nga n'entegetege nga tekikyasobola yimirira, n'awulira ng'amaanyi munafu. Era nga bw'owulira, naye ng'ayina ensonga emu bw'eti, ng'agamba weewaawo mpulira entegetege nga tezikyasobola yimirira, weewaawo mpulira ng'akamwa kange tekakyasobola nafulumya kigambo, naye erinnya Yesu bwe naamala oddikoowoola, bwe naamala oddikaabirira amaziga, ligenda kunsumulula. Era mbasuubiza ekintu bwe kiti kimu. Manyi obwedda bangi munninze bw'ogamba nasiibye naye simanyi kikyenzizaako, nasiibye naye simanyi kusaba, ng'era n'okuva ku makya obwedda talina kye yakoze. Well, it's okay. Naye njagala onkolera ekintu kimu. Nze ne bw'otanninda kwogera bino ebigambo bimalayo bye njogera, njagala onkolera ekintu kimu, gwakkiriza. Olwaleero nno nyinza obutabasabira, nkiwulira, naye kuba lwaki sigenda basabira, kyo njagala nkyogere. Lwaki sigenda basabira? Kubanga buli omu kati waali ali kumpi n'ekisa. Abasinga kati we muli kumpi n'eggulu. Era osobola okusabayo ky'owulira ng'oyagala, osobola okwenogerayo. So seetaagisa kusabira leero.
wabula singa kati watandise n'okulawuna ennyumba yo ng'amaziga leero waliwo amaziga genjagala okulaba nga gatiiriika waliwo amaziga genjagala okulaba nga gava mu kiwanga kyo ng'okaabira nannyini ggulu n'ensi abeeko byawanula abeeko byasumulula abeeko byataagulataagula. Amiina. Abantu abamu emizimu gibaggalirawo eggulu nga ne bw'osaba otya nga jaggalawo ng'essaala zo teziyitangako naye weewunye ng'oli musabi nnyo era weebuuza era waliwo abantu abamu abankubira n'oŋŋamba nti Joani nze nasabirako ewooli nensabirako ewooli ne bigaana kubanga eggulu likyali liggale. Essala z'osaba tezirina we ziraga zikomaawo mu bbanga kubanga tonoonyangako butuukirivu bwa Katonda tosembererangako namulondo ya Katonda. Amiina. Buli bwe tusiiba buli bwe weerumya enjala eyo gye weerumya oba osembera kumpi ne Katonda era eggulu lyammwe kati liggule. Kyova olaba ndi kubagamba nti mu kifo ky'okummalirako n'obudde kati wandibadde watandise dde okusaba wandibadde watandise dde okunoonya eggulu wandibadde kati owaguza ng'olina oluggi lw'oggula okuyitira mu ssaala waliwo oluggi lw'olina okuggula waliwo ebikondo by'olina okumenya naye ng'obimenyanga ggwe wooli wootudde kuba gwamanyi ky'oyitamu. Nze ndi wano sibamanyi sibatuukako naye ate mmanyi musula bubi. Njagala oŋŋendere mu Luka gw'alina Bayibuli bw'oba wakusiiba ekintu ekiyinza okukugumya ekintu ekiyinza okukuzzaamu amanyi kuba abamu manyi basiraamu abasiibye kuba eno ensonga yabadde tekwata ku bulokole bwokka. Eno ensonga gye tulimu eya wiiki eno tekwata ku balokole bokka. Ononsonyiwa wowoga nti Joani era oyagala abatali balokole tekwata ku balokole bokka wabula buli amanyi nti nze nnina okusoomozebwa kwempitamu oba muyaaye oba malaaya oba mubbi oba musiraamu nze wabula kasita owulira ekigambo kyange kyenkugamba ogenda kusumululwa. Tugende mu kyawandiikibwa kya leero ngenda kusabako nammwe temweraliikirira okay. Luka leero ngenda kusoma mu Luka simuyo message nga nyingi. Okay. Luka 11:9 tuuseeyo bannange. Luka 11:9 lwaki nkugamba nti olunaku olwaleero gwayina okusinziira nga gwayina okuwaayo saddaaka leero erina kuba yiyo. Amiina. Bw'oba okkiriza n'ogamba nti ngenda kunoonya Mukama. Luka 11:9 Jesus says, ask and it will be given to you. Amiina. Ask and it will be given to you. Amen. It will be given to you. Search, noonya, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Wano Mukama Katonda ali kutwenkaleginga ebintu bwe bityo
so tobeeraawo n'osiiba busiibi enjala ejja kkulumira bwereere. Nze kino nkikubuulira. Era bw'obanga ebyokusaba tobisobola enjala ekulumira bwereere. Sijja kwogera birungi weewaawo nze nabagambye okusaba. Njagala osiibe ng'olina oluggi lw'okonkona. Njagala osiibe ng'olina eddoboozi erikuvaamu ng'ogamba Mukama omutima gwange gukoye ekintu bwe kiti. Mukama amaaso gange gakoye okulaba ebintu bwe biti eby'engeri bwe ziti. Amiina. Naye bw'onoosirika n'olinda essaawa y'okulya olye nga toyina zziga lyokaabye nga toyina mulanga gukuvuddemu, tetujja kumanya lwaki obadde osiiba. Munfuna bulungi. Mbagambye bulungi ne mbagamba olwedde eggulu liggule. Enjegere ezibadde zikwetoolodde tezikyaliwo. So you are free okusaba ky'owulira ng'oyagala. You are free okukaabirira Mukama kuba kuli kumpi ng'oyanja ensonga zo. Ng'oyanja ensonga zo. Seyo nsonga lwaki leero mbagambye abaagala okubasabira abaagala okukuba essimu oŋŋambe nti Joan nsabire ekintu bwe kiti, nedda. Leero munansonyiwa. Leero sikiwulira era ne bwe nakukwata sijja kusaba. Wabula leero akamwako kye kisumuluzo ky'olina ekikutuusa ku kintu ky'oyagala okufuna. Akamwako, engalo zo kye kintu ekigenda okukutuusa ku ky'oyagala olunaku olwaleero. Atannakimanya kyentegeeza ndikugamba nti saba weerangirireko abaabe b'embuto eŋŋumba, langirira nabaanayo. Amiina. Nze simanyi ki ky'oyagala, simanyi baana bw'oyagala, simanyi musajja gw'oyagala gwandaba, simanyi mulimu gw'oyagala. So kisinziira ku ggwe ky'oyagala, ky'oba osaba, ky'oba okaabirira Mukama nga ne bwe weetooloola ennyumba n'ogimalayo, ne bw'oweebaka wansi ku seminti ezziga lyo ne likulukutiraawo. Era njagala okikole. Bw'otandika okusaba fukamira wansi, bw'owulira ng'ekisa kizze weebake, amaziga gakaabe, kubanga okaabirira Katonda wo. Ago ge wandikaabidde mu ebyo ebigenda okufa, mu ebyo ebifudde, gakaabire Katonda wo. Ate agenda gasangula. Tagenda kuleka kiwanga kyo just like that. Buli ezziga erinaakulukuta ng'osaba agenda kulisangula amala alifuula ery'essanyu. Leero saagala kutwala budde bungi kubanga nabagaye sigenda era message nziraba naye sigenda kubasabira. Ononsonyiwa bw'obanga ky'obadde olinze nti Joan agenda tusabira. Omanyi lwaki? Bwe twamala okusenza Mukama mu bulamu bwaffe yatuwa obuyinza. So obwo obuyinza obulina nga ggwe. Amiina. Ate leero njagala tutambulire ku mulamwa ogwa Batulumaayo. Batulumaayo ono bwe yalina kye yali ayagala mu bulamu bwe teyasirika. Amiina. Teyasirika. Oyina ky'oyagala toyina kusirika. Bw'oba oyagala okuwona tolina kusirika. Oyina okugamba Yesu n'omugamba wano wannuma. Yesu obulumi mbuwulira wano. Kitange wano wempulira obuzito. Amiina. Gwomanyi obuzito bwo. So bugambe Mukama. Omugambe wano wempulira nga nnemereddwa, mpulira nga wano ntendewaliddwa, mpulira nga abaseka basese ekimala, mpulira nga sikyasobola kwewanirira Mukama, mpulira nga embeera njikooye. Amiina. Mugambe embeera njikooye bwe mba nakusobya kale.
Amiina. Abantu abamu tuyinza okuba kale nga ffe twasobya naye mugambe nti bwemba nakusobya nkwegayiridde ensonyiwa. Mugambe bwe bibanga bibi byange bye binviiriddeko kino kyendi, mugambe nsaasira naye nkomyewo mu kisa kyo, nkomyewo mu kubeerawo okwo. Ddamu onfula omwana, ddamu otukuze ebyange, ddamu otukuze ebigere byange bitambulire mu butuukirivu. Amiina. Leero njagala okusinga okusaba. Shafik, njagala osooka onfunira oluyimba. Era njagala awo wooli. Era saagala leero mwemwe tokuba ssimu sigenda gikwata. Gwe ne bw'oba oyina ekizibu nga tewasiibye, Omwoyo Omutukuvu waali leero okukusumulula. Waali. Seetaaga kukwatako wabula ekigambo ekinaafuluma mu kamwako ne bw'onoogamba bugambi nti Mukama wejje mponya. Omugambe nti Mukama wejje nunula wendi. Nsumulula ku njegere zendiko. Kigambo bugambo kigenda kusumulula. Njagala oluyimba luno lwe bagenda ottuwa. Njagala olusinze. Bw'omala okulusinza tandikirawo okusaba nga tonninze. Tandikirawo okukaabirira Mukama amaziga g'oyagala okukaaba. Bulijjo g'okaabira ensi ogakaabirire Mukama. Shafiki mpa ku luyimba olwo dia.